Francis Sempijja omutuuze w'e Lugando mu ggombolola y'e Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi kigambibwa nti yabadde akkakkana ku baana ba mukulu w'abawala n'abatunuza mu mbuga ya Sitaani. Abaana bano kuliko omu ow'emyaka 12 n'omulala wa myaka 13. Kigambibwa nti maama w'abaana bano olwafa taata waabwe John Luchamuzi n'abatwala ewa muto we abamuyambeko engeri gye yalina essomero. Ono kigambibwa omwezi ogwa January paka omwezi ogw'omwenda kigambibwa nti yagenda maaso n'abeera nga akabasanya abaana ba muganda we. Taata waabwe ng'amaze okukitegeera nga muto we bwadde ate ku baana be okubakekejjula n'abamuggyako. Omwana ng'agamba kyekyamazima taata atutulugunya atukozesa. Kati olwagudde mu matu g'akulira woofiisi y'amaka n'abaana e Bukomansimbi Abubeka Mulumba basitukiddemu okugenda okukwata Kaggwa Ensonyi ono. Abaana bano batubuulidde engeri gy'abadde abakuluusanyaamu. Natugamba muno omwana wasuna amabeere munaabako nekitaawe omuto munaamukozesa munera buli taata omuto muno alina gwe yali akikoze naye. Ate kyempuliddeko ekyokubaleetera kondomu kyajja kitya? Nga tulama obutafuna lubuto. Yabireeta ddi? Simanyi mwana naffe twabeera bulabi mu kisenge kye. Okubatuusa ku kino bagamba abadde yabalimbalimba. Yali yabagamba nti kino balina kukikola okumala sabbiiti emu. Bagenda okulaba ng'agisussizza kwe kusalawo okutegeeza ku kitaabwe. Jjajja w'abaana bano azaala omukwate ategeezezza ng'omwana we bwe bamulanga obwemage ng'aziyisa empalana. Naye bakulanga bw'embeera naawe naye nga ye kyamuzibu oba nga kibasazeewo ab'ekyalo naye nga nze empalana taata kantu kali kekasa omwana omukula akantu kali koolaba kekasa omwana. Ssentebe w'ekyalo Lugando Umalulule avumiridde ekikolwa ky'omutuuze we. Bwe kiba nga kituufu masita asomesa abaana ate bw'atandika okukola enkola eyo eba nkyamu era n'abantu bajja mumma abaana babadde asomesa bw'aba nga yakikola era nze nkivumbirira kikyamu nnyo omuntu omukulu okozesa obwana obuto. Akulira ebyamaka n'abaana e Bukomansimbi Abubeka Mulumba ategeezezza ng'ebikolwa eby'okukabasanya abaana we byeyongedde ensangi zino. Mwezi guno oguwedde ogw'omwenda emisango egisoba mu 10 gitufunye ku woofiisi yange egy'abaana abasobezebwako. Nti okumanya abadde abafudde bakyala be abadde yatandika n'okubakozesako obupiira baleme kufuna mbuto. Era abaana bategeeza nti nagenda naleeta kondomu abakozese kondomu baleke kufuna mbuto. So embeera ezo zennyamiza. Poliisi etegeezezza nga alipoota y'omusawo bwekakasizza nti abaana bano babadde bakozesebwa. Okusinziira ku kukebera kw'abasawo baffe kikakasiddwa nti abaana bano kituufu babadde nga bajja bakozesebwa omwami ono. Tugenda kakasa nga tukola ku fayiro eno bulungi nnyo. Kati omukwate akuumibwa ku poliisi e Bukomansimbi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.